okutambuliramu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi owookubiri yasiima buli mwaka wabeewo ensisinkano y'abakyala ba Buganda okwongera okwekuba mu ttooki okwefumiitiriza n'okutema empenda ku ngeri y'okwekulaakulanya ate n'okwongera okuyitimuka. Mu mwaka guno Ttabamiruka w'abakyala mu Buganda Beene yasiima abeewo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi oguggya era olwaleero Minisita w'enkulaakulana y'abantu abakyala n'ekikula ky'abantu mu Buganda Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu atongozza olukiiko oluteesiteesi olwa Ttabamiruka 2022 ku mbuga enkulu e Bulanga e Mengo. Ndi musanyufu okutongoza olukiiko luno olugenda okuteekateeka Ttabamiruka waffe. Minisita Nankindu annyonnyodde nti enteekateeka eno yataataaganyizibwa nawookera wa ssennyiga Corona kyokka oluvannyuma lw'eggwanga okuteebwa bakirabye nga kye kiseera abakyala okuddamu okwekuba mu ttooki era agamba nti ono waakwetabamu abakyala ba Buganda okuva mu masaza ga Ssaabasajja gonna. 2020 tetwafuna Ttabamiruka, 2021 tetwafuna Ttabamiruka. Naye kati tuli basanyufu nti Beene yasiimye tugende mu maaso tuteeketeeke. Abakyala beetegefu tulekola n'abakyala wakati w'olukumi n'olukumi mu ebibiri bava mu masaza gonna aga Buganda aye ne mu bitundu ebirala ebirinaanye Buganda. Abakyala bava e Busoga, abakyala bava ebitundu by'Embalala, abakyala bava e Bunyoro ne bajja okubeerako ne bannaabwe. Minisita ategeezezza nti ku mulundi guno essira liteekeddwa ku kutumbula eby'obulamu mu bakyala lwe balabye nga lwe lutindo olw'okubayunga ku nkulaakulana wamu n'obuyiiya. Tulina emiramu esatu: okubeera omulamu, okubeera omuyiiya ate n'okukulaakulana. Tumanyi nti bwe tunaakola ebyo abakyala bagezi, abakyala banyiikivu bajja kukola bulungi, wabeewo n'enjawulo. Olukiiko olutongozeddwa lukulemberwa Dr. Sarah Nkonge nga ssentebe n'amyukibwa Linda Ochieng n'abalala era onaagamba nti kino kye kiseera omukyala okusituka okulaga obuvumu n'obusobozi bwe ku bintu eby'enkulaakulana n'obulamu bwa bulijjo. Eno yesaawa naffe tulage nti tusobola okuzza abakyala ba Buganda n'abalala ku ntikko. Ffe tugenda kufuuka example ey'amaanyi. Ttabamiruka w'abakyala ba Buganda omwaka guno wakutambulira ku mulamu ogugamba nti omukyala omulamu obulungi gwe musingi gw'obuyiiya n'enkulaakulana eya nnamaddala era Beene yasiimye abeewo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi oguggya omwaka guno. Mu mwezi omutukuvu guno